Kitalo, Maziga, Miranga, Nabiwobe, owa Julian omulala, Naye Afudde. Ebiriwo bye bino. Ampuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Abyogedde nabyo nsobodde okubanga mbikuleetera. Hon.Nambooze bakireke naye avudde mu mbeera n'ategeeza nti abantu tebakyetaaga bugumiikiriza already bakoowu ensi eba frustratinze. Mu ngeri y'emu tulina oluyimba lwa muganda waffe lwe tugenda okubanga tupremiyalinga. Muganda waffe wankyukakyuka kale nno tugenda kuba tuwulira oluyimba lwe mu ngeri y'emu n'ebirala bingi. Njagala onzikirize mukwano gwange Sami wa The Mighty Family ayina story gye yaleese wabula gye ndowooza nti wandimpadde ku matu nyinyonnyole ku story eyo gye yaleese. Sami wa The Mighty Family yalabise ng'alumba Umaru Kisekka, so tugenda kubanga tujoogerako then nina n'endowooza yange gye ndowooza nti sinza asinga okutegeera naye oba oliawo tugiwe ku budde tusobole okubanga tugitegeera. Njagala kubeebaza mwenna abatambula ne DPTV Uganda, mwebale nnyo mwebalire ddala. Nja kusaba eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga mu ngeri y'emu. Wa video yaffe like mukwano gwange, nzikiriza ewatali kubeera nga tulwa mukwano gwange tutandikirewo ne story y'olunaku olwaleero. Munzikirize ntandike ne Sami owa The Mighty Family. Ampuliriza Umaru Kisekka ennaku zino y'omu ku bavubuka abazitowa ku TikTok oba ku mutimbagano. Wabula ensonga za Umaru Kisekka nti olunaku asobola okukola stories oba asobola okwogera ku nsonga nga 3 ku 4 oba videos asobola okukola video nga 3 ku 4 oba n'omusobyo. Ensonga zazaayogerako ndowooza zeeze zitegeerekeka. Azaayogera emabega kaawo ayogedde nnyo ku gold wa Uganda bibwa oyo ali mu trillion 12 mu ngeri y'emu. Ayogedde ku malwaliro amabi agali mu Uganda. Amazima gali ki? Tegaliwo mu Uganda amalwaliro amabi, si mabi ebyobujjanjabi birungi. Ayogedde ku masomero mu Uganda, amasomero mu Uganda malungi ddala. So afuddeyo mu nsonga nnyingi. Wabula nalabye muganda waffe amanyiddwa nga Sami owa The Mighty Family bwe yavuddeyo n'amulumba nga agamba nti yali nsobi nnyo oba oliawo ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu okusinkana Umaru Kisekka. Awo simanyi nsonga lwaki, naye okusinziira ku byabadde ayogera yabadde aga tasobola kumwegattako ku nsonga za gold gwe yabadde gwazaayogerako olw'ensonga nti ye tabyekakasa. Nenvaayo ne ŋŋamba nti waliwo abantu abali mu struggle naye nga twetaaga obbategeera. Omanyize njogera ekintu ekindi ku mutima nga ndi serious nga tekiinako obukakafu. Ensobi Bobi Wine gye yakola yali emusawa yaleero okuba nti abantu batandise okutuvoolavola bwe bati. Waliyo abantu abajja mu struggle nga tali informed wabula ng'ali mu struggle nga wabula ekitambula kyajja okukolera covid yafunireko views oba bamanye nti naye ayogedde. Sibanenya kuba nange wennali wabula mu kuyita mu kufaayo namanya ki kye nnwanirira. Bobi Wine teyandimiitinze Kisekka. Kisekka n'omulembe gwe be baleese okuvoola Bobi Wine. Lwansonga baddira gurupu zaabwe za TikTok biki ne badda mu kugeregeranya Bobi Wine ku Alien Skin biki. Alien Skin awagira Bobi Wine, Alien Skin ali ku side y'abantu. Naye mwe kye mwali mwagala kwe kufukamiza Alien Skin okumufukamiza. Oba kitegeera kuba yali avuddeyo n'agamba temuvumanga Bobi Wine era n'akulaga oyo ghetto youth nti yeegomba Bobi Wine. Wabula ffe twali twagala atayagale Bobi Wine nga tuyise mu kumufukamiza. Omulenzi kye yagaana Alien Skin twogere amazima twogere gayo yengeri gyali mwaloganti. Emirundi egiise emabege omwaka nga gumu najja wano ne mbagamba nti tukuumire amaaso gaffe ku bantu abamu.
oba oli awo tubawulirize kubanga ensi ya internet ya buli omu ne tugezeko okusengejja n'okusengeka otherwise waliwo abantu nga bo struggle kigambo mu kamwa nga boogera kyogere era nga struggle balowooza kubatiitiibya era nga struggle baali balowooza be bagiriidinga struggle baali balowooza nti amaaso galina kutambulira ku bo so singa balaba omulala nga bamutunuze bali bwe bati oba oli awo nti Umaru Kiseke ebintu byayogerako olunaku olwaleero amazima gali nti bye bintu ebituufu ate nga tukimanyi bulungi nti waliwo abantu abeefuula abalwana nti bali ku opposition naye nga amazima gali nti baliwo kulwanyisa mazima kubanga gayitawo singa ovaayo n'oyogera amazima bajja kulaga nti oba oli awo teweetaaga kuwulirizibwa nga bwe nabagamba nti waliwo abantu abazannya ebyobufuzi nga babyemazeemu emyaka naye nga bo always bagamba ba opposition nga bw'olaba balubega mukaaku nga bw'olaba ba abedi bwanika nga abantu we bali awo nga bo bali awo bafeeriya naye nga baagala okulowoozesa abantu nti babasinga okutegeera kale nno nze simanyi kikyolowooza na butya bwe watutte ensonga eyo eya Umaru Kiseka ne Sami owa the Mighty Family oba Bobi Wine okusinkana Sami nga nakyo kirina be kyakosa ne sirowooza nti kyanditukosezza kubanga buli akola obulungi asiimibwa omuntu yenna okusinkanibwa Bobi Wine amazima gali nti ekyo kya kitiibwa kya muwendo omanyirawo nti ekikoze so ndowooza Sami wandibadde otuula ewaka n'otwala obudde n'osiriikirirramukko otherwise ebintu bye tuwogera bino omuntu asobola okugyamu n'amanyi ono alabika alina olugendo olulala lwatambula naye nga yeefuula ali naffe alina gy'alaga ne tali ku lugendo lwaffe just fe atweyambisa bweyambisa so Sami wanditudde ewaka ndowooza n'osooka n'oddamuko katono emabega ku bigambo sijja gamba nti oli bwoti wabula nja gamba weegendereze oba gezaako okulaba ng'ebigambo by'oyogera abantu tebagenda bifuna kifuula nnenge njagala kuba nga nvaayo eyo bwe mba nga nvuddeyo njagala kutwalako butereevu nnyo mukwano gwange ewa Hon.Nambooze bakireke naye ndowooza tusookeko ewa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yavaayo n'ategeeza nti ebimu ku bintu eby'omuwendo newankubadde omusajja osobola okubeera n'omukazi ewaka osobola omugulira emmotoka osobola omugulira buli kya muwendo osobola omugulira jewelries ez'ekitalo zonna naye teri kintu kya muwendo omukazi kyasobola kuwulira mu mutima gwe nga kukwata kkubo n'ogenda n'okyala oba n'akwanjula ewaabwe ekyo nno kikulu nnyo so His Excellency n'ebigambo ebyo ebirungi njagala tubiwulire ng'abyogera mu ddoboozi lye bwe tuvaayo tusobole okuba nga mukwano gwange ate tukwasaganya ensonga endala nze emyaka gye mmaze ku nsi kuno ngize nti ebyo omukyalo osobola omukolera ebirungi byonna osobola omuzimbira zigoloofa osobola omugulira emmotoka ez'ebbeeyi naye omukyala abeera confident nnyo ng'omuwasizza mu butongole kyekyo ekitiibwa omukyala kyabeera nakyo naye n'abeera confident. Okay, tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeeko gwalina ebizibu ebyenjawulo muganda wange ye Sheikh Ashraf munoonyeeko tutambula naye atalina buzibu bwonna amweyambise gwalina ebizibu ebyenjawulo mu ngeri yemu njagala kutwalako ewa Hon.Nambooze nga bwe tukimanyi nti eggwanga liri frustrated ago mazima nga bwe tukimanyi nti eggwanga liri mu katyabaga ago mazima nga bwe tumanyi nti buli omu yaggwamu essuubi kakati n'essaala zetusabira Mukama Katonda zetusaba nga tuzisindika eri Mukama Katonda tuzisindika mu busungu na kunyiiga anaaziwulira atya era anaalonda atya naga nti ono mukakka mu mutima njagala katono nnyo tufune Hon.Nambooze bwe tuvaayo tugende mu kayimba kano ampuliriza njagala okawulirize kayimba kalimu obubaka bulungi nnyo ate nga muganda waffe muna struggle Bannayuganda kati ani gwe batabukidde ojo basange nga basaba Mukama ebyamagero nkitwala nkitudde nkikwata kakati omuntu bw'aba abogolera bwate Katonda nze kati nkola eki guno mulembe gwenda bintu bakola abaluzi nze bwe nali omuto
nga bakutuma awaka nosanga obukoko nga buyimiridde eri nga waka wasiriikiride nogamba nti sikonkonye ndowooza mbasanze basaba kirwaki nti bakali basiriikiridde kakati okutegeera nti abo basaba owulirayo enduulu okukuba ebisenge okubuukabuuka tewali wawuliriza munne ffe bagamba nga mwewombeeke tusabe kakati omuntu agamba bane nti musasamale tusabe ono ayogera bibyo omukulembeze mu Levirand asaba bibye nabano kwaye asaba byayo nono asaba byayo ne muka Levirand asaba bibye kati buli omu musabisa ngambe ne Katonda yenyini bamukwata amatayi kati bwe basanga bali kunze Nambooze bakolobola olyoke weewuunye nnyo basinga tuwuzika hona. This must be King's Touch, the beat What's your king? Mumanya bulamu what's your king? Obulamu kya muwendo manya osanyo manye bulwadde bwakwata mukwano n'olwala naye manya sigwasuuse biroto byolota oluta byantana na buli wogwawo obeera okugumuka kati nze nkuwaga buwadde likonda ketuuse Katonda wase yewamize eddagala dozi n'ogimalayo oba oli dojinga oli mu kwekubagiza nze nkulayirira omusawo kyakugamba ye Katonda wo Sister, my brother, never take it easy. Obulamu bwoluno sikulera ngalo bangi batugenzeeko mu ngeri y'okusaaga ekino olina okukimanya waliwo n'ebyokulya byetubuusa amaaso nga nalyo ddagala fruits and vegetable bwobikozesa obulamu bwo buba mirembe ate ekirala teweeraliikirira obulamu bw'okubisa mu matiga abakansa n'ebirwadde birala mugume mujja kuba balamu obulamu kya muwendo manya kodalabayo yekikubiddekobulikasera obenga obukyekingako mukwano omanye bosula buno obulamu kya muwendo manya kodalabayo yekikubiddekobulikasera obenga obukyekingako mukwano omanye bosula obulamu bwe bugagga tusanye kubujajamya muvubuka munange gyotambulira nkusaba wekumenga manya emibiri gyetulimba kuba tegirina security omuntu atalinawo kyuma kyokebeza oyinza otya okumwesiga tomala gagenda fa kapiira kakubenga ku gaadi n'oyo munnowo gw'oyita naye kyali wange osobola okumukuuma gavumenti abalwadde mu bayombe amadagala amalwaliro gabeemu kubanga bambi balumwa kufa ate nga n'ensimbi zo zibuze abamira eddagala bambi mugume asika obulamu omukono tassa mulimire ate nga mulya bulungi kubanga muyina ebyokukola temwekubagiza sigwe soose bonna bwe bali eyo obulamu kya muwendo manya kodalabayo yekikubiddeko buli kaseera obenga obukyekingako mukwano omanye bosula buno obulamu kya muwendo manya muwendo kodalabayo yekikubiddeko buli kaseera so precious got the medication Okay, mu mawulire agatali malungi gega muganda wa Julian Kanyomozi avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero oba amakya g'olunaku olwaleero
ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa 11 omwaka 2023. Julian Kanyomozi ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Instagram ataddeyo obubaka obulaga nti muganda we avudde mu bulamu bw'ensi eno enkya y'olunaku olwaleero, era nga batutegeezezza nti amawulire ag'okuziika oba arrangement yonna nga bw'enaabeera ekyakolebwako, era bajja kuba nga babitutegeeza gye bujjaawo. Afudde yamanyiddwa nga Edward Freeman Kim yafudde muganda wa Juliana, era okuva mu famire ya the late Prince Gerard Munyindo yegenze maaso n'okuba ng'erangirira okufa kw'omwana waabwe. Wano mukwano gwange mawulire si malungi. Enkya y'olunaku olwaleero gagudde walimba Julian Kanyomozi omuyimbi w'eggwanga, muganda we avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa, oba oliawo amusonyiwe ebyamusobako. Tuli baana b'abantu, tusobya buli lunaku, tusaba ekisonyiwo kubanga nga ffenna tuli nti tetuli batuukirivu. Kale njagala bateera wano, nsaba lugaba nnyini byonna abankuumire, mubeere bulungi, mweraba.